Yes, mbanitisa akade kano mwasiye mutya mwina muli mutya eno bagita Faadi TV. Kitalo nnyo bambi ekya boss wa Kadama amanyikidwa nga Rose omuna Kenya ono munange yafa. Naye mpaka nakati Rose tandaba kubanga aterera si birungi ku side yaabwe. Ono yafa kansa w'amabeere, mama w'abaana, mama w'abato bano yali boss wa Rose. Ndoza mukyala omujjukira, mukyala yali mukyala wa kisa nnyo. Jjukira obwana buno bwali wasiima nnyo Rose. Ne munange okufa bwe kutyo Rose yoyo. Okufa bwe kutyo mujimpereka like ate musubscribinge munyige ne kale bagita Faadi TV. Ono yazikibwa naye munange bagira ne bagenda ku ntaana, bagenda ku ntaana ne bakola ki bambi ne balongoosa ne batwalayo ebimuli okubanga bakola ki bagichekingako entaana n'okubanga bamujjukira naye nga si birungi ku side ya Rose. Rose kyaliwo emirimu akyagitambuza, akyagikwasaganya naye nga byo si birungi. Mujimpereka like ate musubscribinge munyige ne kale bagita Faadi TV. Faadi UG News zona YouTube channel zendozo omulengero omu ku bato abamukyalo ono eyali boss wa Rose. Omukyalo ono yali wakisa era abasinga yabasanyula nnyo bambi olw'empisa gye yali ayisaamu Rose. Abasinga yabeewuunyisa abasinga ne bagamba mukyala kyono omuwalabu ayina empisa ennungi buti. Omanye ebiseera ebisinga eyo manga g'abawalabu omuntu okulaba omuntu yenna okulaba omuwalabu nga yeeyisa bulungi eri Kadama kiba kyakiwuunyo olw'ensonga nti namba ennene beeyisa bubi. Mazima balina empisa embi, balina emize emibi, balina empisa enkyafu, balina empisa envundu. Kyova olaba abasinga bakyewuunya nnyo era nze neewuunya abasinga abagamba abantu lwaki beewuunya nnyo okulaba omuwalabu eyeeyisa obulungi. Omuwalabu eyeeyisa obulungi eri ba Kadama. Abasinga bakyewuunya nnyo. Kituufu abasinga bakyebuuza lwaki abantu beewuunya. Kituufu abantu okwewuunya. Yes, olw'ensonga nti abantu babasinga babamanyi nti beeyisa bubi. Naye twali tuzze mu ebyo naawe omuntu obeera okiraba weetegereza ennamba ennene esinga abakoledde tebabayisizanga bulungi. Batono nnyo abafuna chance oba eba chance tewali amanyi. Naye nga Rose ye yafuna chance mu famire y'omusajja mukulu ono. Munange ndowooza omulengera mama we bamuziika, ndowooza omulengera omuto ng'ayimiriddewo ng'agezaako okuba nga akuŋŋaanya ettaka okuteeka ku maama. Kitalo nnyo eky'omukyalo oyo maama w'abato bano. Naye nga ensonga ze zimu ku ezitambulatambula akadde kano ku mitimbagano. Mujimpereka like ate musubscribinge munyige ne kale bagita Faadi TV. Yafa breast cancer. Yaba kansa ndowooza abakansa w'amabeere. Abakansa w'amabeere nga si byangu okutwaliza awamu, si byangu, si birungi kwegamba embeera bwetyo bweyimiridde. Si birungi ku side ya famire eno. Rose mukazi wattu amiisinga omukyalo ono, amumiisinga nnyo nga bw'okyo yali okubayita okufa. Okwo kwe bayita okufa. Omuntu onoobeera omwagala otya okufa nga kutuuse? Okuva nga kutuuse agenda gwe n'obeera obadde omwagala otya? Okaaba n'onyolwa n'omwana obivako ndowooza balengera abato. Kyokka no baana bato bonna imagine, bonna baana bato. Si byangu ndowooza omulengera Ssemwandu musajja wattu, ndowooza omulengera Ssemwandu n'abato si byangu. Naye nga kitalo nnyo eky'omukyalo oyo. Nabagamba nti breast cancer ze zimu ku ndwadde enkambwe, endwadde enzibu. Abasinga bagamba nti omuntu okuba nga osimatuka breast cancer olina okuba nga ogemebwa. Kituufu weetaaga okuba nga ogemebwa, naye ndowooza oba oluusi kabana kakisooba. Ate bagamba nti lyabamu be bakuba empiso ezigema breast cancer ate oluusi ne zibalwaza breast cancer. Abasinga babyogera naye nga okugema kuyambako okutwaliza awamu. Naye ndowooza breast cancer aba akwata muntu. Yes, kubanga osanga omuntu nga teyeefaako naye nga ate mulamu. Naye ate nosanga oli nga agenda ne bamugema ate n'alwa ne weebuuza ki ekigenda mu maaso. Ne weebuuza ki ekigenda mu maaso. Kyokka ate ateegemaagema
ategemesa nga mulamu tteke kyokka ye yeegemesa buli kadde ng'ate ye mulwadde ng'ate yakwatibwa breast cancer. Manyi bagamba nti ebintu bingi ebikoze nga kansa ow'omu mabeere bingi nnyo nga bw'okiraba abasinga bagamba munezi lotion muzikoze nga breast cancer, ebizigo bikoze nga breast cancer bingi ebimukozinga era abasinga bavumirira bagamba nti abakyala abasinga bandibadde babivaako kubanga bakola ki babikozesa naye ekyo ndaba nga abeefumba abakyala okuva ku bizigo ndaba kizibu okuva ku ziloshoni ndaba kizibu nankubadde abasinga bagamba nti zimukozinga breast cancer naye abasinga bagamba nedda tujja kukola ki tujja kubanga tubivaako kizibu ekyo ndaba kizibu g'amazima kizibu era abaana bagezaako kubanga bakola ki baleeta ebiyinza okubanga binviirako okubanga omuntu afuna breast cancer bandibadde beesonyiwa bizigo kubanga tebasuubirawo mukyala yenna alina okubanga akola ki abivaako olwa breast cancer. Naye nga bannasayansi balaga nti bimu ku ebikola ki ebiviirako omuntu okubanga afuna obulwadde buzibu nnyo nga bw'okiwulira bulwadde bukambwe bulwadde butawaanya nnyo abakyala bubatawaanya nnyo oyo kansa. Jjukira kansa wa bika bingi kansa mungi abasinga bagamba nti endwadde ezo zisinga nti abazungu bwe bazitandikawo be bazikolawo era nti zisinga kozinga baddugavu naye ati n'abazungu bafa kati nno omukyala muwarabu yafudde. Abasinga bagamba nti abazungu bakola endwadde ezo nga batagetinze bafirika naye ate bakakana newaabwe zikoze ki newaabwe zibasazeeko newaabwe bakakana zibasazeeko abasinga bagamba nga mulanga ebintu byebimu ebitambulatambula akadde kano ku mitimbagano mugisigale nga mugyekumiddeko amawulire embalago agaba agatambula okukozesa eggwanga lyattu Uganda. Rose si birungi mukazi watu si birungi boosi bwate bwe yalugenze ebimu ku ebirwadde ebisse abantu kansa simanyanga kivumba bissa abantu baawe yabadde n'akasa n'agamba nti bambi baagezako kubanga bamutwala mu malwaliro okumujjanjaba ate munange ekyewuunyisa ku endwadde zino kiba kizibu okubuwona bwe bukwata kiba kizibu okubuwona kyokka nga bagamba nti ebayo eddagala erikola ki eriwonya endwadde zino kateeberezaamu bambi omuntu oli Uganda obulwadde obukukutte mazima ddala oba ogenda kukikola otya? Mulaba n'abali ebweru w'eggwanga bagamba nti balina amalwaliro amalungi naye bakutuka kaba kaweddemu kubanga buno obulwadde kizibu okubusimatuka bulwadde buzibu nnyo nga bw'okiwulira. Mugimpereka like ale musubscribinge munyige ne kaddozo omulengera omwami nga abaleeta abaana okuboolekeza ku ntaana okubanga bakola ki okubanga bagirimaalimako entaana ya maama waabwe. Abaana bato nnyo lwakuba omukisa Rose waali Rose yagenda okubanga abalabira ne bamukazi watu lwakuba ekirungi bamwagala ne byali avaayo baakaaba kyova olaba abasinga baakiwunya ne bagamba omukyalo nga yeeyisa bubi si kyangu ku 9 olabika ndowooza ku 10 ndowooza osangako nga 9/5 percentage ya 5 gye ngenda okubala ey'abawalabu abayinza okuba nga beeyisa bulungi akamba ne percentage ya 5 ku 10 kibategeeza nti 95 percentage ya 95 beeyisa bubi abasinga enamba ennene beeyisa bubi tebalina mpisa baboggoka balina emize emivundu balina empisa embi. Kyobala abasinga bakoze ki kyobala abasinga bambi bakyewuunyiza ekya mwana muwala amanyikiddwa nga Rose sigala ng'ogyekumiddeko bagita Faadi TV UG musigale nga mugifollowinga like nga commentinga kitalo nnyo ekya boosi wa Rose boosi yafudde Rose yasigaddewo n'abaana naye yagenda okuba kwaki yagenda okuba nga abakwasaganya mukazi wattu bambi si byangu Rose akyali ne maziga mpaka nakati okuva boosi we lwe yafa boosi we yasinganga okumutegeera essanyu lyabanga lingi bambi abaana nga baagala Rose ekyomukisa ekiriwo abaana baagala Rose Rose agenda ofuuka nnyaabwe newankubadde sigamba nti omusajja agenda kumuwasa ndowooza
yagenda okuba ng'abalabira ate tunagamba ki omusungu yagenda okuba ng'amuwasa walala muwasiza aya basi tunabeererawo kitalo nnyo. Stay on YouTube platform be bulungi. Mwera mbagala nnyo.